mulinde buli omu ali bulungi kamera nkira akulindemu omuntu bw'aba akola mulinde Okay, kansubire muli bulungi Shamim Mayanja lyerinnya oli ku Executive Media. Subscribinga, likinga ate bo mala sharing. Bakadiwa bubi? Bakadiwa bubi labo. Nasinga oli omuna Uganda muddugavu wa mmoli. Ani yenna. Oli omhala kuba kati oli mama naye alimba. Naye kino subscribinga, likinga bo mala sharing. Njagala okuba tegeza ku Solange women syrup gomchala ali eyo ngolumwa cramps ogenda mu nsonga n'olumizibwa bobo yagala okubeera emirembe ng'omwezi gutandise olina okubanga ka Solange women syrup tekava mu nsawo yo bana abakazi abamwendira bantama genda obeere ng'okafuna mu pharmacy zonna kakakasibwa Drug Authority so tobeera awo newekengera n'ogamba nti noba biki byetunywa oba biki but gwe wenna alumizibwa cramps beera ng'okozesa Solange women syrup oli awo ng'okooye okubeera nga buli ssaawa bakuba akasiga leero luno leero gi leero ddi genda mba Prim Touch awo ku Saban Center ku level 1 babeere nga ate bakukolako emitwalo 35 55 65 okola ki okuba akasiga mutulemye so Manda Express Cargo nabo bakugamba nti gwe ali Uganda oli takingo yagala kusuubula bintu bituusa wano beera ng'okozesa aba Manda Express Cargo oli ku Executive Media indine kajiiko naye bukaka mboko sango yanjula program senga bwolika ndoza ye moment yokka jobano ndoza ne kumukologo ane kumukolo wamala n'otabuka ne wakawo yogera n'akawo naye wasigadde kubaaluuka bubaaluusi bannange nti owulira n'enseka abanga Subaru etandika tewalekedde nno buli muntu kamera tegwe so kajiiko wano wetuli wennyini njagala kubuuza ekibuuzo kyange oli musajja buli nnaku njagalayo omuntu gwenkyaza wano mubuuza ekintu kino so abasajja babeerawo ne bakomplaininga abakazi tebakyayagala kukola mirimu gyawaka abakazi baleka emirimu gyawaka bagirekera abakozi abasajja abamu tebaagalira ddala mukozi kumukwatira ku kintu so kati njagala kukubuuza okoza engoye because gy'emirimu gyewaka kufumba mmere kwoza bintu kusimula nnyumba kwera lujja ebyo byonna wamu bitubikutte wamu domestic choice yamanyi nnyo eri obulamu bw'abasajja wabula ngenda kuva ku motoka ya Jalia Jalia ine empisa embi ezisembayo omukazi oyo atuwatya emotoka nga ate bwatuweerako n'amateeka Jalia n'apa emotoka n'agijjako switch nga ndi n'abaana gwekyoli okirabye nezikira mu kkubo wakati wa akanyigira ddala nekastopinga nga yinginte lwaki ngamba nakusasudde lwaki ompimira obudde naye ate kati gwe weereetedde ebizibu lwaki okozesa motoka ya Jalia ate nina omulala ayinza okumpa emotoka tobamanyi abalina emotoka ezakabi laba ono genda mu ba Alika Rentals balina emotoka eza luxury ezakabi eza buli mutindo gw'omanyi nga swaga lyerere balina Jeep balina BMW balina Audi buli motoka gy'omanyi ey'ebbeeyi bazirina ate ku miwendo egyawansi sala zino sente zepa Jalia nsobola okufuna emotoka osobolera ddala nga tofunye na bizibu n'abo bantu mukwano mponye Jalia Alika Rentals basangibwa ku 309 Slade Street, Drogheda, Boston, Massachusetts. Bakubireko ku 978-252-277-98. Alika Rentals. Rent, explore, experience. okubimukolera obufumbo kola mirimu gyawaka egyo buterevu kyekisookerwako mbasi kyali mukazi wo oba toli mu yadde ensa oba toli mu yadde empeke emera kali bwenjoza ebintu n'ensimuula enju olaba nga ndi mukyala ateredde era n'abakyala ew'omusajja oba mugamba bannangwe oli omukazi abeera ewaka n'olaba nga waggumidde buli kintu nga kiri mu kifo kyakyo gemaka galimu omukozi ne mu supervisinga n'akola emirimu gino lwaki byonna tabikolera ddala wamala okukola gino ne giri n'agikola abakazi si baddu bannanga omanyi nali wano ne Kasuku juzi ne mugamba abakazi si baddu Kasuku n'agamba nti kati gwe w'omanya nti toli muddudde ewammwe
oyo kasuku musajja mutuufu nnyo omaye ola shabe mugana mwogera ebintu byammwe ebyekisiru mbusire moddo kati nganze bwe nnemererwa okuwa eza tugeze ez'enviiri ekyo kyo kyogererako omwezi buli omu alina okuba n'emirimu gye ng'agimanyi olaba ekyo kino nga bw'okiraba kati nze waliwo omusajja olumu yali asiriwala twali mu lockdown ng'agamba omukazi gwe naye gwe okuleka wano ewakolooza okwoza ebintu n'ofumba emmere n'okabiki mbolooza okola nnyo nze kennyini nze nagamba omukazi kati jangu kulaba tuli mu lockdown awakati ajja kuseetukawo kyoba okola alina abaana babiri kyoba okola keera nnyo obeeko gw'omubikira nti twali awo bulenga keera otambuze ebigere paka Nansana omugaye togenda kusiibawo omukazi yakeera nnyo kubajukira mu lockdown twatambuzanga bigere omukazi yakeera nnyo ku saa 12 namuga ngenda sister yange yakoze eki yafunye obuzibu n'agenda ku mukaaga omusajja yali akubye essimu ng'afa olaba ebyo ebintu ng'ebitonotono multitasking kwoza bintu n'obwofumba oba okyafumba eno omwana akaaba tanakyayo simanyi yali obuliri simanyi kata nze bikwataganira wano obufumbo bwange anti bwe buvunaanyizibwa bwo it is your patent duties bakita patent right patent duties ogera oluzungu olufu ku kamera naye nga gwe manya nti kikkakatako nga bookera ku makya kati obalagidde genda kubasala busige nga boola nti olina okwesala akasige kino kyekisooka actually abasajja babeera n'abakazi nga biri byonna byagaana nga n'ebitanda baabyawula nga n'ewakazi zatulo naye ng'omukazi oyo amwina lwakuba nti amakaage gakyayimiridde she makes the house a home era you can make the house home ng'olinawo maid nga maid ono omugamba ku makya njagala ennyumba nga nsiimuule before sawa 2 njagala engoye nga njoze engoye za papo zigololo ziteeke ku hango zimpe ziteeke mu wardrobe I supervise you supervise I supervise why don't you even supervise me nga ngenze ku maid nga muwala mpye nati omusajja atayagalwa lwaki mwekwasa ndi omukazi obutooza bintu obutagira kikutwala ku maid kubanga kati indirect gwe mba nawasizza kuba nemmala omwaka mulamba simanyi na mmere y'ebwewooma mbulwokuba teri musajja amala mwaka mulamba nga tamanyi mmere ya mukazi bwewooma maama ng'omukazi omukazi afissayo once in the sand n'afuma nange nenfisayo once neya nemuweererako lumu neweekanga not because that is stupidity lwansonga omukazi ennaku zino nga bwe nagamba luli nti waliwo embeera ya 30-70 omukazi ateekamu anti kati akakamanyiro we katandikira kasuku yagamba wano nti eyo 30-70 omukazi ng'alina waateeka akasente waakakuteeramu awo akamanyiro we katandikira bino ebintu tujja bivugira ku ki kyetwagala tulina bivugira ku ki ekituufu omusajja yagamba nti newempulya buulizi n'ekirowoozo tekijja buzi nti oŋŋambye bw'otyo nkuganya ogenda out ne bashanita naye gwe n'oga ojja kgenda mbu olw'okuba olinamu akasente awo akamanyiro we katandikira awo mba ndaba nga nsikamu naawe lwaki oŋŋaana nga lwaki nkugana nze nga muno njagala mulimpulire nga nzigubidde essajja namuganya teyagenze kale abasajja biki bye mwagala kajiiko ebituleetera abakazi bye tuyisaamu amaaso submissiveness kyekisookerwako kikulu ola abasajja baagala good sex good food and respect. No, good food. Good sexy, good food. Neda sexy yesembayo. Good food. Respect chechisoka. Good food and good sex. Ngabwe mbenye. Ne abakazi mwe muri controversial. Oyagala omuntu akuwa obudde nga atayi na sente. Nakuberako nga nkuwembejja nkukomba bulenge obudde obukola nabujjawa. Kegabode basano ebyo gwe kasita obikola respect good food good sex kwara emmere embi wakeetama n'omuntu atamanyi kintu ekyo atama in the order ototandisa obirowooza akola nga tolina wogwa kuwonna kuba ndaba omutwe gukuli wala olaba nga mu byonna otolina woogwa naye ama abakazi mulekerawo akakatwe nguno ebyo ebintu ebyekisiru ebyokuwoza mbu biki ebyekisiru kasita kakutanda mwe mwagala emikolo ng'ettabbo mugitukana mikolo ki emikolo ani agambye nti buli mukazi ayagala walole omusajja akanda omukazi omukolo ng'abakazi mukanda abasajja mikolo noono munno gwe bagulimbye ndakyamugwanidde ono gwe balimbye omukolo gwe bafeze omukolo kyagwanira mukanda asajja mukasajja ze kukanga mukalumu bye talina serious
Taina serious yegezaamu ali mu trial abwe. Mukanda mukolo. Ngomukanda mukolo nga gaye chenyo. Hayala sajja balina sente zaluma nga akwabe ntule bulungi abanange. Channel ya kutumalako mirembe. Kalinze ntule bulungi semanenge nate ya alagewa. Haizo mpisa mukazi nti nato ko omukazi yalina tutula bwati. Straight back. Olaba nti buli omwana ovunanyizibwa bwe kunsi. Kale omukazi ataso atula bwati. Oma atolike ekizibu. Nale olaba n'omusajja nga atula nnyo bwati omanya wakati awo tewali kintu. Kwamba no kweta olaba ne kajeide olaba nako kata. Webuze kata kinera kata. Kalina ffe tulina okuta. So abasajja mwaka tubere submissive. Submissive. Ku grounds chini mbere submissive ku grounds chini. Ngani dize tuwe traffic na asajja kado musajja na aba ino ba mu amagezi. Tetajja kubera tetajja kubera submissive. Nga bwatuuka kuba mutukira mu stage ino. Eyo ngolo. Ngoli submissive naye ngo kyakola. Ate kijja kola anko. Era omusajja yenna ku nsi kuno. Gwa walungi na wabi boboyi nabo bababbe boboyi nabo ologa baloge oberemu n'akasente mashallah. Awe nsebe ebitalayira bikutadde. Nsebe kugondedde. Nsebe kugondedde. Toba amuna kasente otegere nti osobona abona. Kubala kuwobade sente omukazi gosonga kugoya. Ndi wano mbwaka jiko bwa. Obulide kintu ekyo bwedda kyenninze ngutegere nti oli musajja musiru. Kiriwa. Lwaki buli musajja afuna mu kasente alowooza nti obulamu bw'okukwana abakazi bumugondedde. Ale mwagala ki ekisukaawo. Esaawa eno akajeide nikali nga kakubye sente wano zaga bana hanze mukwano nze ntondaba mukajanja kange kani omusajja ayina se akwesibye maso je bale ko okubango ina ne features zenjagala oli ku Javas mutudde ne bashanta munyumye embozi najja nze n'okumanyira manyiro manyi ebyomanyira bikumuka no kumanyira manyira ate otya sakuvumira kala disi maso anadala ala disi yali munaku Mbako byobunaku nga sinaba nakutegeera engeri gyozze gyendi kisooke kuvumya. Atentya. Obviously. Kyakubiri oso byogera byonna ngo badde oyina empisa n'enkutunuulira wenti. Nga features physical future takola. Nga sinnatunna mu nsawo yo. Nga physical future agenda kukugenda. Muve mintu ebyesiru. Nze ate kola basika sente. Kubo manyo zikola. Sente manyo zikola. Kati byebyekyakubiri. Sene mbanze etaaga naye ate sigenda kulya mmenke. That is how you end up single mothers. Let us be single mothers. Ate wege abana baba single mama. A cute face is a must. Abana baba single mother bonna ogenda begendereza. Ennaku zino mwasamidde nnyo ba single mothers ba single mothers njagala balekera okwefulambu ekintu kirungi nnyo bakitendeke n'abaana abatombo being single mother is okay. Muba mwavu madde abasajja nga mwabamanyira manyira. Let them learn to respect men. Kyogamba buli single mother teyawa musajja kitiibwa. 70% kwa single mother biba byamanyira manyira dda abasajja ate nga balabira ku ndeme. Abakende meje yalabirako mboloko wa yende me yagula wakaduka ku Sapolo neberange ejjamu miliyoni erabirira abaana kale nono nayo obusiru jeta ina wajja yadde kuba ennyonyi ali ku musajja amanyira olugira ne mutuuba mu child support fida nanyala kola mida nyabula ngera kola mida bana abali simanyi justice for men tebali serious ngenda kola mida nga mulimu abasajja ab'omumwa ebyo ebintu abakazi bye mutula wamma abagoli mukazi munnanga osobola okunsegeera omusajja koma nnyoko mumanyira abasajja beetamiddwa ensi eggwanga balikoye balaba tebafiiriddwako lw'abakazi ekisooka nze kuva ku ssomero ndi bwe nti abakazi balina omanyi waliwo bano abantu abali mu sorry state changaye changiro abantu abasirise abantu abaliko default oshegera nga wamma olaba kusomero bampitanga senyanga olaba senyanga mayanji kiza kati ne bali mbolo kwa babanyi nti gwoyogera nnyo nga gwomikiza muganda wange nze nganfa nawe tukoza paka ku muntu asembayo ngoluso oguntu gukola ekintu awo de gutuka eri mu office obe wantu wonna gone gweyogeza mpola wamma olaba oyo ngamanya wamma yagula onateko kuba yayikirizo lwaki bongo bwamwe bubagamba nti buli single mother ngabata alibatandika ebibuuzo abasajja kulowooza nti omusajja yalekawo omukyala saagala kuwakana saagala kulimba bwere ani ensonga ezifuvula abakazi ba single mother bwe busiru mbu omusajja yakwanye
yakuwanye n'akugoba nagga nti fuluma wano ogenda. Omusajja ono singa mwendako yaso sigala. Munjaga tutandika okuloza n'abasajja n'abakazi balina omusajja. Oyenza oli wani? Lwaki omusajja bw'ayenda kiri okke? Oyenza oli wani? Bw'oyenza oli wani? Oli mu nnyumba yani? Anenge mulekerawo kutwasamira ennyumba sijja. Kasuku kye yagambye nti nno omukazi. Ate ennyumba sijja naate wampita kummanyirira. Wandisigadde ewa nnyoko eyali ejjana. Era naye wandibadde osigala ewa nnyoko n'otankima. Maama nnyabo sigowa nkanda omukolo. Ng'ani akanda omukolo? Abasajja bamu basaba emikolo. Abasajja abasinga ne bakola emikolo nga balina bye beetondera. Ebyo byoliko ebyekisiru. Abakazi tebakaka abasajja mikolo. Mmwe muli abasiru. Bw'oba omanyi nti toyagala kumanyira mu nnyumba yo nange tompita waffe. Kubanga akakamanyiro kammwe katandise ate sikagala. Njagala afune omukazi nga buli kimu kyalina kyange. Omumanyire bulungi. Kati ne wabanga buli kimu okimpa. Ne wabanga buli kimu okimpa tosobola kummanyiira. Ate omwogera kukola otya? Mu nnyumba yo. Mwokola otya? Mwokola ebyo mu nnyumba yo. Ku kitanda kyo. Kwokola otya? Ku mu ntebe zo. Kwokola otya? Mu masepiki go. Ku sowaani yo. Mu masuuka ago. Ng'ompa ne upkeep. Ne nnyoko walwala ekinsimbi ne bannyoko ze mbasasirira emisolo. N'emmotoka zenvuga nga go wazigula. Olunaku lw'onjasamisa ekimwakyo. Wenjasamye ekyange. Mukwano kati golaba. Kyotayagala kukoleka jiika abasajja kye balina okumanya. Kyotayagala kikolebweko nga naawe okimanyi kikunyiga. Tokikola mwana wa banno. Of course. Abakazi balina omusaayi gwa red bannange. Balina omusaayi gwa red. Naye kati mwe abasajja bafunyemu kasene mulina emmanyiira gye mumanyira. Nze munnange kyekimwe kyekinde ku bakazi era balinamu akasente. Kyekimwe ekinde ku bakazi balabyeko abalina ssente nga bali submissive. Kale wulira ono omusiru. Ndabyeko abakazi abalina ssente nga bali submissive. On a scale of 10 bapime 8. Nandi kubya oluyi ku kyano yo kuno gwe. Mukwano nendi kuba ntandikira kuggwe kennyini. Ntandikira kuggwe kennyini antudde wanende mesooka. Oyo muwadde kanzu ekyalo kyonna kibunye vumbe ly'ekkanzu. Kati mbala mungu olina kyobadde bbaawo. Teri kino nkyogera nga nkikakasa. Teri mukazi. Kale batono nga olaba nti nsobola okuwa omuntu ekinatamanya va ku bino ebyaffe ebya kamera biki bikiwoteka. But let me tell you, nina mikwano gyange nga balina ssente. Mbeera nabo on a daily. I know what they are doing in their families and they are submissive. Pozi nga baatuuka mu myaka jajja yajja. Ate bali mu myaka jajja yajja. Tokimanyiike gye myaka jajja yajja. Tegiri nayo. That's stupidity. Omukazi talina myaka kwadibira. Talinayo myaka kwadibira. Ate be basinga okudiba. Abayagadde kudiba kiba mu mutwe gwe. Be basinga okudiba. Omukazi abayagadde kudiba because abaganye kukkiriza. Nti nze Mukama teyantegekera kino. Waliyo bagwe tebakutegekera kufumbirwa. Mukama teyakuwandika ko kuzaala. Iye waliyo omukazi nga tebamwandikako kufumbirwa. Just nga ye atanakkiriza. Ebyo mulowooza mukati ali kwa ajja yajja. That is stupidity. Wandibadde owanika emikono nowe wabaza Allah. Olugero olumpi nnyo bweruti. Nasoma nemba ku bawala katenda mungona nenga Crane Media mbanzanya ku theater omusajja nantoolawo nampasa lufunda luti bakazi banno babonyebonye tebabonyebonye just ikiseera kyabwe kiba kyannatuuka kati Shamimu kuba mwaka faananyi nendemeeyo mubina bye muwuzuumamu owuzuumya onoonya kantu kanoonya okuva 11 paka 9 gwa kiro onoonya kantu owuzuuma ovudde kantu ogenze mbiteete ibiri ziri saliya nazo owuzuumye osimanyi ngenze Egypt wuuyo bawa kafunamu obuwero nofuna akutoolawo mbw ate wumula gwe wandigenze okuzukuka ng'oli mwana mweji era nesisabaako kyemba nga nennabaana eringa flampeni nesibaako era kyemba notabaako kyoba kiti andi mwe mutayiza obuvubuka obuto tukusanga okukutana akavubuka nti kagundi ako okalaba kali ka Robert tanga era nako nnyo mu mmotoka kikavuga ne mmotoka ye kumbe kamereko tobalanya abo abakazi abakunze nze nnala gwe mmanyi nandi mukuye mukama wano alina akavubuka bannaye omwana omuto kyekiba ye kimutwala ku nyamugamba off camera kali ye muvubuka muto obulamu abutandika butandisi lwaki tagaana ayitagaana mwamanyi obukode bwe muyina nammwe abavubuka kye muba mutuuseeko nti n'okubaloga mubaloga tewali gwe baloga mubaloga kuba kwajjajja obunaku bubajjudde olaba kavubuka kupumpuna abakazi mukikirize mulekerawo okumanyira abakazi when you clock 40 and you fail to lock down a man oba otuuse emyaka jajja yajja nga tolinawo onywerera nti nze mukagundi kyova olaba bano bannammwe ababafunye babyeyogeza nti mukyala gundi ombwati
abalage nti yali kyali kigendererwa kino yali emu kuboze omusajja wonna w'omufunidde walaayeko omusajja yeyogeza nti nze bba wa gundi omubwati bawafeeyo omubwati mbalabyeko najja n'agamba nze ndi bba wa gundi omubwenti nga ne baba yeyanjula nti nze tere musajja abyeyogeza akatale kaffe totawa naye nabyakisiru njagala kubuuza omusajja yenna lwaki mamulowooza okwenda kiri fani nkigambe tonyiige sisobola kunyiiga tukolera bantu obutonde buno siffe twabutandikawo anti omusajja okwenda kwe tekuva wano kuvaawa kubakati nsobola n'okubanga nakalabye nabaddeko kya nga n'okulaba nakeerabidde wali wano twali wano ffenna mukwano gwaffe omu akalala kajja ne kamubuuza waŋŋambye enkukobere anka nakubidde nga takyakajjukira goloza mbu kyali ki yakala balanebateza just bwatu naffe tetumanyi nga bwobeeraawo ng'olina lubaale we wammwe naye ate wallahi abakazi si bwe bali kyova olaba abasajja tebasonyiwa bakazi benze va ne ku busungu oluusi ayenda n'obwongo bwe bwonna n'omutima gwe gwonna kati kyova olaba osanga nga omukazi bw'ayenda ate bwe mwenda kuba omusajja asobola obeera nga nkulina mukyala wange nenyenda ku bawala bonna ng'ekyalo kyonna nkyenzeeko naye nga kyensooka okukulabulako va ne ku ebyo ebyokuddeeka nga kyensooka okukulabulako Shamima oli omulaba ye mukyala wange bw'ondaba waali toyasama era nembeera nga nakkwana ng'etteeka olimanyi naye ate ku mukazi kizibu era mukazi ayenda na mutima gwe na bwongo bwe na buli kimu kyonna kyova olaba osanga nga bafuuse bamukyala mugerwa ngali gwatandika okupangira engeri gyakuwaamu obutwa kuba abeeri yayeze bamukozekoze dda byayagala ebimunyumira akaana kamuwanyewanye dda bwe kamukuba kabina ye kamukola ebintu byaludde okulaba boze olukutola n'ofuluuta kati akusamba oti nga weebase ffe tulina embuto ezitulinga eri kayenzeko ka 6 paaka akusaba ati ng'ofuluuta atagaye kino ebyalowooza awo wakati awo biyitirivu kyova abasajja tebasonyiwa bakazi benze ekyo kiri mbutone naffe siffe twakitonda bannaye abakazi mulekerawo tubuuza ebibuuzo kati ye olaba ffe bakajiika abaavu ffe abasajja mulina kana kantu kemugenda nga simanyi kyambaddeko ng'agamba mukazi abatakimanyi wallahi n'agamba wallahi simanyi kyambaddeko nsaba onsonyiwe abakazi basonyiwe nga babba baabwe nga benzi ng'ayeze waliwo ekisinga okuluma nange sengana ne mukazi sandi kikoze kino okufumba wano nga nze simanyi ndi namuŋŋoona ng'ayina anti sinagendayo kwewuluntayo wabula nga kitongoze nti alina amaka amaire nansana ekyo nange sandi kikoze ng'era omugenyi ne bwakyala leero bannaye lwakuna tali wabeera wa mama budala ojja kudda ku sande bambi nga naye yakimanyira nga kusanda ajja kujja amwanirize bulijjo nnoma amwalire beebake nomulutire ku bbuba lye nnina eriisiwa ne mbugere wano kubanze lindeeta n'omusujja ndwaliralikulaza omusujja bwegwe ate abasajja bazibu nnyo nga yabubye eri abakazi obuba n'olwala Shamima oleekaanamu katono wano noleka nze ndwala n'omusujja kyova omusajja lwabbuba nga sina nga nina n'obukakafu nga webuli nga mpulira ddala nga olutandika okummera ebyokulya n'embirya nga mpulira bikaawa buli kimu ne kigaana Sorange Women Syrup eddagala erikakkanya obulumi mu nsonga z'abakyala oba ziyite cramps lisange mu pharmacies, drug shops oba supermarkets. Lino lyakakasibwa National Drug Authority. Buba kyova omukazi ayenda mubi nnyo aleeta ebintu omukazi ayenda mubi nnyo omusajja ayenda si mubi tamanyi kimubeerako omusajja bw'ayenda aba tamanyi kimubeerako naye omukazi bw'ayenda aba mubi nnyo bw'olaba omusajja gw'olina onnyiigira awasizza n'atongoza apartment oba omuzigo ekasubi waliwo omukyala wange oyo nange ng'omuntu mbampulira nga sirina bwekibalamu nti kati ali eri era abakimanyi kati kiba kimuwalampi omubiri kati luli kiba kikomye wano naye kati awo kiba kimuwalampi omubiri kitambudde kiri mu mutima n'embongo kibutambudde awo aba akimanyi era kati kyonna omuntu ego gye gukuwa kati sooka otuule oweebuuze manyiza abakazi mikwano gyange I talk to women also ngenze nkugamba kati nze nkugamba ebigambo byange okusalawo okukwo okakasa oli ready
okugumira obuswavu n'okusekerera muki kuba obwenzi si reflex action nti ejja ne maana egenda oba tegenda kudda omuntu kasatamu ku obwenzi aba asimbudde so kati wobanga ogenda beera naye omuntu all in the name nti mwagala oba olina okugamba nti ngenda kugumira obuswavu okwogerwako ogeya byonna baligeyankoona nze ndina wange muntu wange gwe njagala kasita obwongo obugamba nti wallahi kinene sijja sobola walking away is normal walking away is normal stop keeping up appearances walking away is normal n'ensonga ennafu abantu gye basinga okuwa nti ate abaana yes these children are oluusi babeera collateral damages mbyammwe nga tebaabiriimu naye ate senga obeera wano omanyi nti akazi bakuzuza abaana nga bali depressed kyegendereze gwe omukazi wenna ali eyo buli wobeera wooli badde mu makaago omusajja ono yakutama nga yakunyiwa nga takyakunyumiramu yadde akati nga ne waakomawo owulira owunyirwa bubi wallahi tosobola kukuza bulungi baana be kubanga n'abaana bo bajja kukula nga balaba ekifaananyi nti all they see at home is domestic violence kwevuma zetonsirinkira binnyo bibyo awe wava ebikazi ebitawa abasajja kitiibwa kuba alaba nennyina ewaka kitawa mukasukira bukasukiza bintu tewaliwo mboozi ewooma so if you walk away nokkakkana noseekinga ne ku professional advice kikuyamba okubaako bano abaana abali wano wakati wamwe n'obataasa n'obatangira emotional imbalances bayinza okufeesinga I know when parents part abaana era balugwamu mu ngeri yonna bamala ne bablending in wewe ebintu kati ebize nga co-parenting kyesiba nnyo baba abafirika tunaagimanyira nga bagimanyira naye batono andi kakati Shamimu kati nawe kirowozeemu nga yenze onnyumizanga boogenda otwalira ku taata Muhammad abaana bulungi nnyo abalabeko ngalabe ku baana be wetayangala obutale bayita nnonye buyambi mpozigo ebbuba likulwaza omusujja nze okukkakkana era kyobaana omukazi bw'akigamba nze nalayira n'obutayagala mukazi azaddeko mpozi nga gwe yazaalamu yafa kikaawamu naye kyekyo ate ogwe bw'oba gwe wazaalako nze ate kati bannaye sooka olindeko nze nsoba nga nazaalako era omwana wange nsomuleeta kuba kati ate eri wannyina abaagenda nno nayo ki iye mubawaayo omwana tagibwako right ya muzadde kale nawe mba muwaddeyo nsomuweereza just abakazi kye balina oyiga bw'oba ovudde mu bufumbo buli tegerekana n'ono gw'olimu naye bw'akugamba nti olaba abaana bagenda laba kitaabwe naye gwe tokola ki ogenderako funawo oba muganda wo because eri wavaayo funa muganda wakwate abaana bano abatwalire kitaabwe abalabe muganda we kenyini yavaako akawasa atuka eri oli namunnyonnyola nigoba naye olaba kati oba oyagala omwana alemera bazadde wulira laba abaana bange we bakoze olaba nze Shamimu nali nkyamwagala lwakuba kale ebyatwawula byatwawula naye Shamimu nali just mbazulu ye yatwawula ngolo ne muganda wo Shakira azewaka wallahi Shamimu mba wa musajja naye oli omusajja olojjukira ono wano wooli Shakira wamunyumirizaako ebizibu byalansasinga nayo kiki wallahi Shamimu mba wa musajja bambi omusajja akyakwagala ayogezza omukwano nendabanga ndabira ddala boddayo taliddamu kukola nsobizi yakola ebyo ebyekisiru kaakati bannaye nze kambanyumize nze kambabuulire naye bino ebintu byange nze bwentyo bwe njagala okutambuza obulamu bwange geragana abagezi nga wamusajja munnange ayagala naawe okubeera nga wamusajja munnange bayiga okusalawo bwe bati nze kino ekintu nakiraba ku mukulu wange wanaabaala bajja kwetegeera yawasa omukazi oyo yava Rwanda najja kuno kukola atambuza kamere ke mu kibuga awo omukazi nga namwagala namulaba amuwala mulungi alina empisa gwe nasooka olaba omuntu w'eggwanga eryo ng'alina empisa bambi ng'afukamira n'abuuza abantu betulina ababakiikira baabo baffeeyi kamwa ke kasinga obunene ku mibiri gyabwe munnange omuwala yatambuzayo akamere emyezi 2 omusajja ng'amulaba bw'anyooka ng'ozikiza ng'atambuzayo akamere emyezi 2 ng'omusajja amulaba ate oli talwa taganza n'atawasa ng'amukuba mu muzigo ng'amuwasa naye ng'omukwala ono buli bbanga abeera ayagala nnyo okuddayo e Rwanda ddayo e Rwanda omusajja kwe kukitegeera nti yaleka akaana e Rwanda ate nga n'omusajja yakamuzaalamu weeyo kaakali n'ansaba ku magezi nange ne mmuwa gano era gamukoledde emyaka gyonna ne mmugamba gamba omuwala oyo kano kaagenda muwe ssente ezimala obulungi omwana oyo akomewo naye era omutere ne bino ku gundi options omwana oyo ogenda mulabirira fule that boy is going to be considered your first born provided
taata we takyalina kyamwetaaza kubanga yakunyumiza nti omwana abeera wa maama we taata we simanyi tamulabira bulungi biki kati aba amwetaaza ki taata we talina kyamwetaaza oba mukomaawo wali ojja kusobola kulwana lutalo lwa musajja nga mulamu gwe yazaalamu omwana tomanyi laavu yabwe abaana bano lwaki oba bajjako right ya tomanyi laavu yabwe ng'ejeyamusiiwa nayawukana n'omusajja but those kids have a right to their dad those kids gwemba nkusanze olina abaana they have a right to their mama I take in full responsibility your ex but bano abaana saagala babeera affected na kintu kyonna kati goyogeza bujja si bujja toyagala onno nti abaana kasita mwawukana effect yeyina okuba hitinga like it ono eba hitinga but again anti waneno the way you handle abana mubatuze mubagambe kebere mbazungu we are separating uliriza because of our reasons we munakulanga buli omu atuse nga tuso kimugamba we are going to explain but as of now mami I know omuntu gwa taking in ne daddy later agenda funa omuntu gwa taking in oshegedde bwomaliriza ositula abana batwale wa daddy omupya introduce these kids to their new dad. Atolaba ezo natusala ntoto naye waliwo ebintu ebijjayo nga Allah yekka yabiinako obuyinza. Shamim wallahi billahi tallahi kasitaka kutanda. Noyawukana n'omusajja gwe wajjiramu empale emirundi egisukka mu 7 nga muyina n'abaana omu babiri olaba abeera omu n'akukaluubirira omu babiri. Wallahi tewa awo kuba ne wabanga sente nga weeziri nga naye byennyini mbikolanga bibala omwana n'ekyokumuwa obuwumi mukumu kale agenda labako weekend agenda gira badadi lwaki buli weekend nedda musajja gwafumbira tayinza kukkiriza anti ulira newebambu holiday holiday biki era effect bawo okay mwembi abayo kana muyinza obbanga ekyo musobola kitekinga in ngera you can comparent naye kati your partners that have come in later bana abapya kubanga kati dabayo bebayinza obutashitegeera musobola nga mwe babiri mukitegedde naye kenyinyi Shamim n'ofuna omusajja nga is understanding bambi omukazi namusanga yazalako abaana abatwalira baba ate nga nebyamawula n'omusajja ensonga ezitegereka kati oli mama omulala oli eyajja ow'omwami tayagala kumanya oyo kuba tebisobola beera nga mwenna ne mukolagana mwabawukanye mukitegedde musobola kikwatagana bulungi ne bana abantu bammwe okitegedde kale nabo basobola banga bakitegedde the people around you because we have a circle of people around us abatandika naye lwaki omukazi abeera azunga newomusajja okutwala abaana you know kati kyengambye nti Allah ebintu ebimu yabiinako obuyinza nakyo okisabira you must pay gwe kasita obanga oyingira relationship oyingira obufumbo oyingira okujjamu empale saba ndi kati nyingiridde olubabu Allah gwomanyi gwontaasa kubanga byonna tubyogerako parenting people are also adapting to professional counseling but era byonna bibaamu Katonda kuba ne counselor ali professional gamba nze kati nkugamba gwosalawo nade bamala oveeyo mbakansila nga bade professional advice kumbo inayo feeyiwo nawe ebyaliko birugezigezi lwabo basoma totawaanayo ebyasiro y'omusajja ku bintu byakola share shokanze nyinza n'okwewuunya n'omala okikola kati nga omutwe gukuzunga Katonda yekka embeera yabagira embeera y'okwawukana naye kati gwosobola cooperating nga wampasiza nina abaana cooperating ng'omusajja alina okuggyeko akima abaana ajaneka akati mujoga muweweeta nteza amawako yakalya nnyina yakabuuza ku nnyina nzamma sisobola coparenting oyo wa kisiru ajja n'ewaka ntoba wali wegale nti omusajja akola akasente wempasize yazaalako I take in all oyo migugu n'abaana bo bensoko kati andi wokitakinga in ekyo kirungi mbuuza kati kana akabuuzo osobola bakkiriza okulaba ko oli kitaabwe kaakati nkola bwe nti basomera mu kisulo mu holiday taata abo abakime ku ssomero agenda abalabeko ne ku kisulo agende mu kisulo agenda abalabeko baana be agenda abalabeko ate nga mukazi wange taliiyo ate video bwe tusisinkana mutya bannaye mu alternatinge etamu ebeera mu video 2 esooka taata agende eyokubiri omukyala agende ate anti kati wenetera emmere tujja nagenda babiri oli mukulya ki kasembere emboozi endagiriza egwana bayomba nambwayo embeera gyalimu yakulya nkoko mpa ku bikipisi byammwe n'ebyo ebikoko byammwe
Yebiri. Wabiryawo ebijanjalo. Dakika ngameka. Ajakulayo katso na acho. Obitwala webi. Kololo kubigere. Nebo joyitirako wano ng'okomyewo. Okay. Tubali kyayagala kya co-parenting ekintu. Olaba andi wali okwesinkana nga saategedde nkitawe agenda ku viddi. Kakati ne twesinkana ate gwe nolowooza twakoze nze naye appointment tugenda kwesinkana eri tulaba aba. Era obwongo kye butandika okumpeereza. Ntandikira waawo wennyini ku ssomero. Sirinda kuvaawo. Ntandikira waawo okwesooza nga Fuso mpira obusungu nga buninnya kantambudde mbale waliwo omwana okubanga omwana ku ssomero wuliriza. Omwana agenda yeesimbyewo oba omwana kiyite tutya. Waliwo bino batikkira P1. Mbimanyi. Omwana bamutikira P1 kitaawo alina okujja nti olwo nange nnina okugenda. Either way tugende ffenna yimuka tugende ffenna kuba naye kati gwe taata oli mumuweerera. Anti kati nze taata nyaze nina muwe kati we mbaza muweerera naki ku viddi. Nga lwaki tajja? Dinda nedde bana aze kifaananyi bode. Ayinza okuba alina byawaayo ku mwana because we mwawukana ebintu ebisigala kyekimere ekyo njala kigamba kituufu ekyo single mothers ebintu ebimugenda beyaringa nabyo bw'oyawukana n'omuntu tandika omanya kikalabaayo bana ye abalaba takyakulina alabanga gwe ye alabiriririra omuntu omulala mutandika ozigabana alabirira amaka g'omusajja biri byewali tokayaniranga ssente otandika okukayanira ssente ng'azirwayo kasiku kyagambye nti akajjanja ka international school kakomye mpozi ng'ogisobola ako kavaawo akajjawo kuba ye atandika okugamba nze nsobola 5 gw'osobola mmeka n'omugaba mwana wakamukitundu agamba akamu kateekeko so ebintu ebimu muyina obufumbo bw'omuntu bingi ebikyuka ate abakazi bamala bagamba ekyo nti nga twakiteesaako abaana ayinza obutaddamu bawadde akagoye nze nsobola 5 nokkiriza ate womala n'otandika okunkuba akaseno mu bantu abakazi mulina ekintu ky'okukyaya abasajja be mwawukane nabo abantu nga lonaana mukyaya abaana osooka mukyaya abantu bamwetolodde teri musajja nze ndaba abantu abaawukanye ekyandikoze amakulu bwe mba ngenda ku viddi y'omwana gwe ng'omwami wange gwe nnina eka tugende ffenna oleme kulowooza otherwise singa mba nsanze oli okimanye nti netwamusanze ati asobola okuba oli mwana we njagala just tubeera understanding oli mwana we omwana bagenda mutikkira lwaki mba sigenda kitaawo ki ekimugaana okujja batu balina okuteeka mu kifaananyi twekuba ekifaananyi nani ne taata waabwe nange maama waabwe omwana kyayagala okuwasa laajalaaja olina okugumirwa okujogebwa tulina okuyimira twekuba ekifaananyi ekyaki naye Bashamimu lwaki mumanyira lwaki mumanyira okutuuka omwekubya ekifaananyi ndowooza ekintu kezo kye bali mu kukola ne Hamza temukyagala nze nkyagala nnyo because ekyo kye bayita darling this is Africa olaba buli omu wali walabi tukiyita maturity lwa nsonga wuliriza nti tulina oyimirira mu kifaananyi twekuba ekifaananyi omwana kyayagala okulaba abazadde be wadde nti bayawukana but they are there for her do not even confuse maturity for other stuff kati kakanzira ebintu bino gye bitandikira olaba gwe wenna ayawukana n'omuntu olina obuba bungi dingi gwe wenna ayawukana n'omuntu kati kankubulye kankuwe ku magezi gano gali professional si bino ebyange byendimu ebyebbuba gwe wenna ayawukana n'omuntu yenna naddala ng'omulinamu abaana njogera kuba bawukana nga mulina abaana avoid rebounds. Kati rebound awedu. Anti wulira abakazi balina omuze. Bwayawukana n'omuntu alowooza mbu ekiyinza okumuza mu fix okutereera n'okubeera nga kufuna muntu mulala awo. You'll fall into a rebound gy'ojja okwejjusa edda. Omuntu ono tomutegedde alowooza atya ategeera atya n'ekyokuba nti olina omwana we akipasivinga ntya wabula gwe you looking for a nearest shoulder to lean on n'ogwa mu by'ekisiru kubanga bw'omanya nti twawukana n'omusajja omwana gwe njawukana naye gwe gwentwala musobola sooka osobole omwana wo bulungi nnyo nze ngenda okwekalakaasa bino pepere kuba nja kwekalakaasa kuyise mu mbeera enzibu nga tolina nawe olaga anti abaana kati ate nze mbaki nze daddy aliwo okitegeera kati obeere mu emotional breakdowns buli kadde n'abaana omwana wo oba omusobola ono naye aba yakusanga omusobola akamanyiro kajja bba katono omukazi namusanga asobola omwana we bufumbo ng'omanyi weesobola n'abaana ogenda okwekandagga ebyesiru bingenda n'amwana wange kuba ono gw'ofunye bwakumanyira kikwanguyira okulinnyamu ekyewakati n'ogamba kati mpitamu ate mwangu mulindeemuko okuza oyawukanira omusajja olina abaana 2 wakatuuka eno mubufumbo omwaka gumu abaana otandise kupama bapame nedda mwangu wala mmwe mbolooza kyekigenda okukunywereza eno
oli mbufumba bwakubiri oli gaali yekozeeko myaka na myaka eno inamu abaana bana naye yasamira muliggwe gwe manfumbiro batoli gaali yekozeeko amwasamya nedda abakazi muyiga okusibamuko ku nabaana ekyo kyo kiryoke awe mpagiire ekyo kange eggi we nabagamba bano bakange eggi mwaka ndi muyaaye tuuka mufumba obwokubiri kange eggi soka wetegereza omusajja g'ofunye oba munaamalako buli olabaleeti kange eggi lisiriire yiike okitwale mu ng'omwaka mulamba ng'okanga ggi sigumu oleme kubeera awo eggiso ogambe Samimu mukwano kati ate at least owogumu olabeka abakazi abavudde mu bufumbo buno n'ayingira obulala awo mangu awo n'omusajja ayinza wali akazaala asooka mbune olulala lwazze sitegedde ku information yene esatuletinga buli wamu omukazi aŋŋamba ekigambo ekyobusiru mu olubuto lwazze sitegedde oyo mukuba n'ebikonde abo be beegatta nga bakyatonya mbugero bwana bwesingako omwaka gumu oba omukazi alina abaana mukaaga ate bano nti abaana babiri benazaala eri mu bengabi ani kadonga matovu bwera matovu mulimu ne bansu ono nno omwana yajja sitegedde baneerwa mu myaka ena ono yakamalawo emyaka 5 mbeera eno tokyali lubuto lwofuna nga totegedde funa olubuto ng'olutegedde ate ekirala banaye nga tufuna embuto sooka okebere waletiyo igwe ng'omukyala kuba muzaala mubiza ezengere ayinza n'okuba si kyezezengeri n'ebintu bikyuka beefuula bikyuka ebyo bikyuka mu bukyuse nesooka obalemu ogambe singa byekyanga nyimiridde ntya nzira wankola kinzizaako ki lino saasa baddikanga nga ndowooza omuntu mwali asobola okukyukawo ndawe sooka owewo space ya myaka nga 3 opapa ki yes space ya myaka 3 kuba myaka egyo 3 oba omaze otegeera omuntu ono emizeegi giri ki abaana bange bano abahandolinga atya mulabeko ng'aliko n'abaana bo mulabeko ng'aliko naawe mikwano gyo abantu abaagala bw'aba tabaagala omanye nti omusajja gwe nafumbye tayagala bantu talangira ndolinze ntya buli kyomanya ntakyagala obwongo busooka obubuuze n'akigumira omanya abantu tulina nnyo ebintu munyizeemukko bayiremba mu courtship mwenyizeemukko olabe buguminkirizaomuntu ono buyimiriddewa omanya abantu olaba banaguminkiriza n'obusiru bwo tulina ebintu ebyekisiru bye tukola mbu ona osanga machayo omuntu ke mase ebintu bitereera abamanyi nti tewali kitereera ate wallahi buli ekikyankana waggulu eri kiba kyatandikira eno just because you give a blind eye to some mbongo wembagambira seek professional advice so that you can have emotional intelligence obwongo babugatte n'omutima gw'osobola olaba omuntu ono busimbalaala mulabisaako mitima gyokka bwemumalanga mutukaabirira nasanze ne mukwano gwange aludde yansingawo ku myaka yazimbye ennyumba mbu bannyina banoberengamu anti abakoyo ennobero ewuwe bamutidde amaka banobere mu nnyumba yazimbidde ekinobero babeere eyo kati banobe kati kabanobe nga balina siponsa wadde bano baluli kati yazimbire ekisaka ekirimu ennyumba bweziti bwebanga nje nga teyano byenganjira ntekamu omupangisa bwanoba class day omusajja tata w'abaana balina okujja kuba oyina goyina n'omukubira n'omugamba kati no ku Saturday tulina class kati nganze bwenzija kiba kitya kuba nzimba taata waabwe naye wakanzimba oyinza okuba nga oli bize gwe naye nga kyeŋŋamba taata w'abaana abazaala alina okujja ku ate omuwe gwe bw'oba ogenza omu kyogamba omuzadde omu bwagenda kyo tekiggwa ekya kirasi nze kati bwembanga nakumala nga navaayo nina awalala wendi class day neya Saturday sobola okuba eyange obutanyiiza muntu gyendi then nekugamba the next class day naawe gendayo olaba abaana be bakola ki bwannamunigira nga temugenze agendeyo yeka because omuntu gwofunye kiyinza okuba nga tekimusanyusa tekiyinza kunsanyusa ate n'abasajja abali wallahi unless otherwiseomusajja ayekabeerengako obufaananyi kati bali okamawo nnyumize nti class nti omwana ice cream ndiye titi ajua teri selfie ebera ya kunyiga ti wala baana babadde basanyufu laba wali asajja banyigira ddala kiaste we yawedde uwo mukazi wange namugulire mmotoka adlopize ekisajja kino sajja ayinza okuba naye azze ne mmotoka yanti kati noono gwe yawasa mukazi we nga naye ali awo agamba bannagenze kakuli omuntu eyakwagalira ku mukazi owo kati waliwo eri muzannyo gwa fitaindi simanyi ninga ku lwazi temwesembereza ba x kibi kati okyaliko ebyo tulinayo birthday ey'omwana engetu tulina okugenda twekubya ebifaananyi wamu n'omwana
ebintu omwana tulina osala keeki naye ayi tokwata abaana bono batwale watata abo ne babeera ddala eyo asobola tozijako baana abaana bomba nabo sikujjako kati oba oyagala birthday nkole ntya ntumuwa celebrating naye naffe tucelebrating fekka anti ekyo nagambye tebijja sigala kyekimu mutikke ku boda amutwale oba ayagala mukusayira keke agimusayire wakomawo ffe naffe tukoze celebrations ezaffe kubanga n'abaana mubakooyeza abulabi ebintu bya coparent kati ate bwetweyita uliriza kajiiko ntugenda nga ffe tukoze pate ewaka then netuyita ne family eri eya ex wange bazze waffe wano azze alidde ku masowaani gange atudde mu ntebe zange tusavinze tunyumizza nammwe munyumizza abasajja n'abasajja naffe abakazi atisagala bintu byakwerimba sikwerimba gw'olina omwana kati onyumyamu ne kitaawo amuzaala omunnyonnyola kati munaye omwana ono ayinamu ku ddalu biki but he will pick up naye naawe akwetaaga bagambye ke ayagala nnyo mbubanyumya kati naffe nga n'abakyala tunyumyamu olaba buli omuwale bwetuba nga kati kankubuleko kajiiko nze bwe njawukana n'omuntu simufuula mulabe omutadde ebyadala mwalaali tafuuka mulabe wange I still talk with my exes. Nange basigamye nti afuuke mulabe wo naye I talk with them ne baba bagenda kuwasa. I attend the weddings and the introductions. Wedding. Asana okunkubiyako nanga amashami mtufunireko ku ngoyi. Kisinze yali ex kumutendera ki ex husband. Bano ba ex. Ex husband and go China bale ex abalire jula bano. Batwagala nako ex husband simulinako buzibu by the way. Bwe tubanga tulina abana he can come at my place naye ng'omwami wali. Kugambe kati nga birthday mbanja kala nakyala anyumyemu n'omwami boogere ku mwana oba ku baana ne kati olaba nange nyumyemu ko ne mukyalawo olaba eyadda mu kifo kyange alala kibagamba nti amakabya ensi byama. Yes, because kati what is the problem of people talking nga mulina abaana bemukuza wakati wa nga tunakyachayika ebyo ebigambo bya kisiro olaba ensi byama waliwo ebintu byotalina nnyumiza bbaawo nga byaliwa exiwo ekyo kimu nga bw'otalina mugamba bw'oba ng'owulire okyagala kyekiga nti bw'oba oyakala n'omuntu manya nti ebintu bigenda kufuuka bizibu gy'oli olina okufuna engeri gy'ojagolingamu obulamu buno wallahi nga ne bw'oba oyagadde twala abaana bano kulaba ku taata waabwe fuba okulaba nti omuntu ono tamanya wallahi it is the right thing to do. Kati ate bw'akitegeera later nti obadde ng'otwala abaana mu bubba nze ate ndaba ekino kiriwo asobanga amuliddemu olukwe nti mbadde ntwala abaana nga sede nti mbadde ntwala abaana kubanga banna kati ate mu bubba nze ndaba ate kati awo bawankwe mu bubba lwaki kati ate kale tukizeeyo musajja gw'olina abaana nze yansanga n'abaana bange nakusanga n'abaana sirina sajja n'abaana abasinga nze bendabyeko n'abaana baba bazze era bakimanyirawo nti ono ye maama obviously ne maama oli waliwo abalala nga maama w'abaana akyakkirizibwa obbalaba era nga ne ku ssomero maama agenda buli omu waliwo abaalabira omwezi n'enjuba ebyo ebintu by'ekizungu ebya coparenting tebijja kolano nga naye wagaana kiri ekya firisamu nti tekisoboka byakisiru tebyakisiru nnyo ebyo ebintu sibikkiririza mbayitha yinza obujja bwange tebuŋŋanya I do not share a man for as long as it's not a public toilet era okyede but if he's a public toilet it is okay but abakazi ebintu bya threesome bye mugamba ntudde wali nga waliwo n'abana babiri batudde wali ate oba otudde fena tubeera bwe tuti mu kipooli awo wamu. Oh my goodness, I cannot. Olaba tekisoboka oba bintu bya bisego olaba mu abakazi mwepa andi bintu bya kyononefu bakita fulfilling sexual fantasy not at all ebintu bya kyononefu by the end na story je nawulira ngo omukyala yennyini yes okingamba bana omukyala we waka yagambye omwami we kankuleetere bwe nkusatta oluyogwa malabba andetera era nagamba amoke with it abakemaani abakukema abayakkowa omusajja nakkiriza ne baleeta abayakkowa gwe mbadde njagala kyenjagala ne bagamba omukazi abakkooyi mwena nekyenjagala kyembadde njagala okugamba tola nti akazi mwetenda nti mwine ebbuba nti era muloga mwe abakazi olaba bw'ofunayo 1000 ng'ologa mbu lino ligenda mu bijeebwa bw'ofunayo 7 ng'ologa omusajja akuloga emiliyoni ze 7 n'azikuteekamu atya n'akuloga ng'ensi yonna opumpuna ye gwe tolaba nk'abakazi nga ensi yonna agitambulira buli kimu kyonna kina naye nga akyalubirira omusajja oli abasajja baloga and what a woman do a man does worse
gwe wepanga mboyo ochoba bwogwa ku musajja omuyombi mboyina omumwa bwoli kwa omumwa ebyo wepanga mboyina omumwa kati twewaseemu ewiiki gushirinkinga mpola guti mukama ati tatira bikola ebyo kukwata abantu bamumwa bombi akwata omwana mu yani like pose ani tukimanye nti weerunze kambere wansi tusisinkane wansi naye nga wagudde ku musajja ow'omumwa aba wamumwa omusajja akuloga shemimu nze nalabayo oli nga buli waba agenze n'omuntu omulala amasuka gonna agaddukanira tamaana kiddukano gye kiva wallahi kati oyo omuntu oba ogenda mumutandikirawa tatunula eri oba ogenda mumutandikirawa maama ne wabanga appetite ekuwalampya omubiri okufaako mutuuse mwesosootodde n'apyalala n'ayiwa olunyata oba ogenda mumutandikirawa ng'omusajja ye yakimukola ate nga we yamala okimukola n'amukyawa nga ye yekka gwakkirizibwa okubeerako naye mirembe erutima andi kyenkulaga n'abakazi babikola abasajja omusajja n'amumalamu amaanyi nga bw'agendera simanyi aweeta musanvu oli yamuloga ekyo kuba yamanya nti newaba omukazi nga tayagadde tagenze mu mmuudu oli ajja okola ki ajja era akajja kugira kati kamukole kino ekituufu kamberekereza bimpeddeko Ali Carrentos ali Boston, Massachusetts. Abakwano bange abali mu America abanayuganda mubere nga ate muwagira genda yofune motoka ennungi yonna gy'oyagala obere nga ate nkulogeddeko nende kusanga ne Massachusetts family day out eddogo teribuuka ayi etali serious tereboka eddogo teribuuka bbanga kugenda mu nsi ndala mama era bw'oba oyagala okwewala abalogano gafuluma wano bano abatugamba mbuno omusawo yamugendera Tanzania liba teryabuuka ye tolaba nkobe balogana baga nti bamuloga ne bamulemesa n'ekyo ne bamuwanulayo nadda kuno wallahi oli ne bamuwanula mu America najja adyerere kuno biki byoyogerako temunafuna balogo bali serious oli akuwanula ku Bulaaya Bungereza UK gyoba weewaanira n'okomawo kuno what is that kati muntu bw'omulaga akome wadyerere kuno wemulabira anti maama nkuloge ndiweereze ku WhatsApp mbanyagala nkulabe kuno kuba wembanga nti obonaabonera eri sijja kubikakasa kuno ku Kampala kuno ku ground ekissimbwa ggwe ng'obonaabona musiibe bulungi mweraba